Enkyala leero poliisi esibye egobagana abayizi ba ssettendekero wa Kyambogo abakedde okwekumamu ogutaaka nga bawakanya engeri gye baddukanyamu ssettendekero ono gye basazeewo okubabanja ensimbi ze bagamba nti bazisasula dda. Mu kavuvuŋŋano kano omuyizi omu akubiddwa akakebe k'omukka ogubalagala. Wano poliisi weeyoledde abayizi bana beegamba nti be babadde bakuliddemu akeediimo kano. Abayizi balabye poliisi ebatabukidde, abamu ne basalawo okuddukira mu bisulo byabwe okuwona okukwatibwa. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Andrew Felix Kaweesi asoose kusisinkana abayizi nga tebannaba kwekalakaasa okulaba engeri gye basobola okumalawo okwerumaaluma n'abakulembeze wabula ne bamuŋoola era ne bamulemesa okwogera nga n'omukiise waabwe ku lukiiko lwa KCCA Byaruhanga Burhan naye tebamutalizza. Abayizi bagamba tebayinza kusirika busirisi nga abakulembera ssettendekero ono baagala okubasasuza ensimbi tebatamanyiiko mayitire. Na university yo bwevayo nefulumya ekiwandiiko ng'ekyo nga terina evidence yonna nti abaana abamu tebasasudde naye nga eyogera fa nti tetwasasudde kyekyo kireeta obuzibu. Kenyini nze ndi mu sekendiya babamanje bukadde buna mu myaka ebiri bujja butya. Nga chairman wa Students Affairs Committee tugenda kulaba nga abayizi ebizibu byonna ebibaluma tubimalawo batuwa obudde kasita tunabanga bazigeza kutukusa tunabanga tuwuliziganyiza ffenna tujja kusobola okulaba nga tubigonjoola. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Andrew Felix Kaweesi ategeezezza nga bwe bagenda okulagira bambega baabwe batandike okunoonyereza ku nsonga zino ezitabudde abayizi kubanga wandibeerawo obutali bulambulukufu. Okunoonyereza kwaffe kugenda kutandika akutunuulya ebintu bibiri. Ekisooka ani yafulumya lisiti eno, ebigendererwa by'okufulumya lisiti eno byali ki? Omwogezi wa ssettendekero ono Lawrence Madete ategeezezza nga nabo bwe balindiridde omubalizi wa gavumenti bazuule ebituli we biri kubanga ensimbi nnyingi ezibadde ziyingira ate n'okufuluma nga tezimanyiddwako mayitire. Report ya Chief Internal Auditor yalaga nti giri mu Faculty of Arts and Social Sciences. Naye tukizudde nti giyinza okuba tegiri mu Faculty of Arts and Social Sciences yokka, giyinza okuba mu university yonna. Naye bwe banaamala okubuuliza nga ripooti yaabwe efulumye, council yalagidde nti tuyite Auditor General. Mu kiseera kino ssettendekero akuumibwa poliisi okulaba nga abayizi tebaddamu kwekalakaasa n'okwonoona ebintu. Lwange William Katunda, WBS Television, Kyambogo University.